Yes, Faadi TV ojembaniriza kadde kano mwasibye mutya mwina muli mutya ngenda kusaba osubscribing atoje gende kadi bagita Faadi TV ki Edisa Musuza Eddie Kenzo Edisa Musuza munange yavude nakola ki naita Rema nabakula ku mbaga yabwe nenya mutolo onagamba nti Rema tamulina ko buzibu abasinga balowooza nti SBF anti ani Eddie Kenzo Edisa Musuza anti Rema namakula nti waliwo abutakwatagana ani wankubadde nti Eddie Kenzo akyalina obujja kya bino byakola bikola kulumya Rema namakula. Eddie Kenzo yagamba nti Rema yamuvaako dda era essaawa zino alina omukyalo omulala era bateekateeka namukolo era nayise Rema namakula ku mukolo gwabwe ne minisita amanyikiddwa nga Nyamutolo ba Honorable Nyamutolo abwetegeza information etambula akitaga nti omukolo gw'abano gwakubeera omwaka guno gwa 2024 tugenda sooka guno mwaka enteekateeka zo zigenda mu maaso amanyi guyinza okubeera ogw'enjawulo muko okwawukana ku mikolo gye tuzze nga tulaba guyinza obutabeera mukolo gwa bulijjo gugenda kuba mukolo gwa njawulo muko okwawukana ku mikolo gye tuzze nga tulaba kyovula bagamba nti gugenda kubeera gwa njawulo muko. Ngenda kusaba ojimpereka like ato sigale nga onfollowinga kubanga zo updates zomba nazo each and every single day bagita Faadi TV eyoje bamita Fiona Nyamutolo mukyala wa Edisa Musuza yagamba nti abayimbi ababasooka ku list abanayimba ku mukolo gwe Rema y'omu kwabo onaawulira Rema naye yakola ki yakkiriza okubeerayo ku mbaga era ne Eddie Kenzo ayongedde okubanga amuyita akonfirms n'amugamba nti munnange obajja semwinaako buzibu kubanga ne mukyala wange amwagala akole ki ajja ayimbe onaawulira naye nga tikirimu sikirabamu buzibu nze Rema ogenda kupafominga ku mukolo ogwa Eddie Kenzo ne Nyamutolo eri abasinga bagambe Rema togeza n'olinnyayo bajja kukulabisizeeyo oswalire asinga bagamba nti Rema bajja kumulabisizeeyo nti aswalireeyo abasinga simanyiwa gye babijja ebyogamba nti Rema bagenda kumulabisa simanyi babijja bo nga bo babijjawa ebyogamba nti Rema bagenda kumulabisa simanyi bo nga bo bakitegedde batati bagenda kumulabisa Rema tibagenda kumulabisa saba wonge gye bayinza kumulabisizaamu awo mu mukolo mu public awo kweri nga bagenda kweraba abantu bangi nti bamulabisiza okubanga w'omulabisiza omukolo guba gwonooneka bonna aba beerabisiza Eddie Kenzo waba agadde okulabisa Rema akakana ayinza okakana nga ki ayinza okakana nga omukolo tegutambudde kkiriya akati bw'ogamba nti bagenda kulabisa Rema bonna aba beerabisiza bamuyise sigamba nti agenze oti bamuyise nedda bamuyise bulungi kiba kitegeeza nti agendayo ng'omuyite kubanga Nyamutolo yagamba ne kadi bajja kugimuwa kumuyita kubanga Nyamutolo yagamba nti Rema amuyimbira bulungi ye tamulinaako buzibu ne Eddie Kenzo Rema namakulu agamba tamulinaako buzibu kubanga mukyala we yamuyita akole ki ajja ayimbe ate muyimbi mulungi kakati no tulinze mukolo 2024 omukolo tegenda sooka guno mwaka ogwa 2024 tulina okubanga tufuna embaga byonna kwanjula Edisa Musuza ne Nyamutolo byonna dabo onaawulira 2024 agenda kubeera mulala muko okwawukana ku myaka emirala egiyise emabega. Yes, agenda kubeera wanjawulo muko mbagamba nti temusubwa omukolo agwa Nyamutolo kw'ossa ne Edisa Musuza bagira Faadi TV enteekateeka zigenda mu maaso ne baabaho banange omukolo gusuubira okuba ogwakabi gusuubira okuba ogw'amaanyi abasinga bagamba nti gwinza n'osinga ogwa Amazon Rema namakula ogwasooka
guyinza osinga kubanga bano bo bayinza bikola mulundi gumu embaga n'okwanjula ndoza bayinza bikola mulundi gumu ndoza ddabo naye baba nti kigenda kuba kikambwe omukolo gwandiba ogw'ennaku ebbiri leero ne bakola okwanjula engera ne bakola embaga ebiyinza okubeera bwenawulidde ne ku social media bwera wetegeeza information etambula bwetyo bweraga ate awo simanyi bagenda kukikola bati naye nga gwo gwakubeerawo 2024 naye nga banaabyawuzaamu omulundi gumu nti olwaliro ne kubeera kwanjula enkeera mbaga nekikisoboka kubanga sente weeziri onaawulira nfolengane ku Fadiyo News YouTube channel yange Rema baamuyise ku mukolo ajja kugenda tebalina ngeri gyebayinza kumulabisaamu kubanga ndabye abasinga bagamba nti baagala kumulabisa biki nedda tebalina ngeri gyebayinza kumulabisaamu kubanga baagala okumulabisa bayinza nabo kakana nga bakoze eki omukolo nga guswale omukolo nga gusaanyeewo onaawulira naye nga Rema Namakula baamuyise Eddie Kenzo naye azzemu n'akola ki n'amuyita ku mukolo gwabwe ne Nyamutolo. Subscribe atonnyegere ne kale Fadi TV egimbe bulungi.